omusango gutambudde bulungi singa tujjukira guno musango gwa kubiri gwe baasibako Sipapa oba Charles Olim era guno omusango gwajja oluvannyuma ffe mu musango omulala okugamba batuwe national ID ye n'ebintu ebirala bye bali bamugyeko oluvannyuma lwo olunaku kooti nayise kiragiro that babimuwe wayitawo olunaku mbala oluvannyuma ne bamuteekako omusango omulala guno omusango gutolese mu kooti gwetolola ku bintu bya mirundi ebiri oba esatu ekisooka nti yabba ebintu mu 2019 ekyokubiri nti mulimu ebintu ebyenjawulo bye babba naye wotunula examination yaffe yonna nga webadde bonna omujulizi gwe baleese abali talikkirira na sente meka ze babba oba ebintu byonna byonna bye babba ekyokusatu ate nga kikulu nnyo element ya fingerprints okuva 2019 fingerprints bazikola 2022 ate nga mu Uganda tulina database ya fingerprints kati mulimu vulugu mungi neffe nga balooya ba Sipapa tuli ready ogenda maaso n'omusango nga leero bwe tukikoze era tuli bamativu tiklantu waffe talina kyeyakola. Of course mubaddemu ebyokulimba bingi ensonga lwaki ndeese obujulizi bwe bampadde ate ne mubuuza ku bibuuzo byebimu. Initially tuba tubuuza ebibuuzo rotatinga ku document emu statement y'omuntu naye ku document zonna zibampadde zibeerako nga 10 leero zendeese nga ziraga bintu byanjawulo ebigambo byanjawulo. Akabanula akalaze nti ne sente zabanja milioni 1,669 n'ezigwamu tasobola kuzaakawuntingira tamanyi ne yazibba ate ekisinga okukwata ennaku okukwasa ennaku nti ye yalina ekisumuzo kya office ne keesi oba seefu wamu ne munne gwe batateeka kuguno omusango kati bingi naye tumanyi amateeka genda maaso kera nti bajja muyimbula. Kati guno omusango gwe guli gwe baleetanga ogw'omusudaani bagugjeeko jjukira twali tutegeeza kooti muguli nti kera nti bamuyimbule oba omuwolereza wa gavumenti alina obujulizi ku guli ogwasooka oluvannyuma enkeera nga tumaze osaba ekyo nga tusabye ne ID ye ne bamuleeta ne bamukyajinga omusango omulala ng'abasinga twali tetuliiwo kati bamugulako guno emisango ebiri ogusooka omusango nti yamenya ofiisi ey'ekitongole ekimu ono mwe yali abeera ofiisi y'ono omusango ogwokubiri nti yabba ssente oba yabba ebintu ne ssente wamu byonna byonna ebigenda mu 1,669 mu emitwalo 58. Tukomawo omwezi ogujja nga 3 okulaba nga tugenda maaso n'obujulizi bwaffe. Of course omusibe nga wona alaba that musibe tajja kugamba nti ali bulungi okusinga bali ebweru n'essuubi we alina essuubi nti luliba lumu agenda kufuluma ensonga lwaki we tusabye olunaku tebatuwadde lwa wala nnyo ng'ebiseera ebisinga ebibeera batuwadde lwa kumpi era tuli bakakafu nti kooti ajja salawo amazima mu lubeerera nga 3 omwezi ogujja. Omusango gwe basindika mu high court gwe gwa aggravated robbery mwe muli no emisango emirala wamu n'omukyala we era gyo bagisindika mu high court tennatandika. Omusango kati ogwaleero gubadde house breaking wamu ne theft. Tubadde mu kooti n'omubuuza n'agamba mumanyi tamulabanga ya kituufu ekyo naye omanyi ebiseera ebisinga mu bujulizi waffe kooti esalawo naye nga byebuuzo bye tulina okubuuza n'abalala bagenda okujja tewali bujulizi bwe balina obumulaga nti yalina kyeyakola ensonga lwaki n'olunaku lwaleero omuwolereza azze mu kooti abadde tali stable ku kyayogera ne ku kyagamba mu kooti. Ekisooka famire ya Sipapa nja kusooka njogere that famire tayina ntono Sipapa ina famire nene ng'oggyeko famire ya taata ne maama we oba eya mukyala we n'abalala weewaawo alina famire eyaffe abali wabweru kati mbagumya kintu kimu bonna nti tugumiikirize amazima gagenda kuvaayo era nga Bayibuli egamba amazima gajja tufuula b'eddembe. I'm very happy. I didn't think that the police can find a criminal like this and they are proceeding with the court case, so I really appreciate the service of police. Have you met Sipapa before? No. How come that he's the one that you are accusing? It is the police who detected him as a criminal of this case. It's not me, so I cannot answer that question. I want to be specific with you. Are you a Chinese national or a Japanese national? I'm a Japanese. You're Japanese. What do you basically trade in Uganda? I'm in tourism. Tourism. So you're coming back in court? Yes, I will.
What do you think court will be judging? I can't say now, but I hope yes, they will find the truth. At some point, you asked for water and a seat, and you were shivering, red-eyed, and I failed to understand how you were feeling at that moment. I'm still surrounded by more than 10 cameras. I feel nervous because I was never filmed like this. For how long have you been here? I think that's enough. Thank you very much. I'm told you've been here since 1996. Thank you very much. Lydia. Lydia.